Stephen Okwale yadduka embalo oluvannyuma lw'okutya okusalibwa embalu kyaddaaki bamuguddeko ne bamukolako emikolo gyabwe egy'okumusala embalu essese. Basoose kumuddusa nga bamwetoolooza emyalo nga bwe bayimba era ng'ali bukunya nga basaba abantu ssente n'oluvannyuma ne bamutwala okumusala. Kigambibwa nti Crime Prevent ono nga Okwale yali agenze okunabako ne mukwano gwe ku nnyanja eyamulaba nga si mukomole mu buwangwa bw'Abagisu so nga amanyiddwa nti Mugisu era naye kwe kutemyako ku banne omwaka oguwedde nawe kwe kumulinda mu mwaka guno ogutali gwa nsuusuuba. Bamutayiridde nga bamukutte bw'anagamba mama nze banja lyaffe liwedde kati. Bamukedde kiro nga yeebase ne bamukwata ne bamukongoza ne batandika okumuddusa. Naye bw'osukka ku myaka 18 n'ogera mu 2 n'okwata mu 3 oba tukusanga tukukwata bukwasi. Bulinya kiringa kitambo kirinya bulinya kati buli mwaka ne bw'obeera omukazi n'abeerako ekyo ekitambo naye kuba abakazi ffe tetusala. Omukolo gw'okusala embalo okuliddwamu akulira Abagisu abali mu bizinga Henry Masaba ng'ono asiimye Abagisu obutasuulira buwangwa bwabwe era n'asaba abatannasalibwa okwesobolayo nga tebannabagwako era n'atendeeza Stephen okufuuka omusajja. Mwana mutonyo kati afudde musajja afuse musajja mukulu. Ekyo tekulize nga badde yakula nga ina sezaala oba tebitukwatako gwe omanya obodduka oba obeerawo sezaalawo bozi kati gwe omuzeeyo gamba nange ndina abaana muntwala empola munkwetu. Mikolo gya bwa buwangwa bajjajja ne bajjajja ate oba oswala ki? Dembe lyange dembe lyoli balasaze ningamba tikatiza banteeko kamulali zokolako obuzira muleta kamulali muleta omunyu eko obuzira nga takabyemu yadde ate bamutambuzeeyo nabakyala baffe nga yeetadde kati waawonera akasaako ke bamuyisizzaako ayinza okudda livansi mu bakyala n'abaganda nti mwandaba. Biweza okunoonyayo yenna yadduka mu Bugisu nga tannasalibwa mbalu nga bakugimusala ne bw'anaaba afudde. Abagisu tulina okumaliza ne bw'odduka n'omala emyaka 10 ng'okyali mulamu ne bw'ozaala abaana n'abazzukulu tukusala. Kuwagira ate basala n'omulambo nga gufudde kasita abaako omwana ndiyazaala bagujja mu nju omwo nga gufudde ne baguyimiriza ku lujja ne bamutayirira ne bamulekula n'agw'ekiko. Okabalaza obuzibu basanga mu kukomola omukolo guno omuli okulogebwa okufa obusajja n'ebirala. Akaliba ke bamusalako ako katerekebwa ddala kuba omuntu bwabeerawo abalogo bakatwala ayinza okumwonoona empalu n'etawona. Kyokka wadde bakamusala n'atandika okukaaba nga wano kiwaliriza munnabwe okumukuba ng'obulombolombo bwabwe bwe bulagira. Ono tagumye ekirayiro akimenyi abaaswazizza eggwanga. Kino kireeseewo olutalo omubadde okwekuba emiggo. Atuuse walemerera nga obulumi bumususseeko n'akabate mu kifo oba okumuddaabiza oba omuyamba bazze mumukuba abantu ne beekuba. Tibasanyalazaako yadde kati awe negombedde ffe ebyaffe eby'ekiwarabu wadde nga si Bakisu naye nabo basobola okwewaayo ne tusala kubanga kitwadde seconds 2. Kajubi Twahika Kironde yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.